akono ka challenge tekali mu bakkiriza bokka abeesanze ku mirimu naye rottenness eva ku mutwe pasita wo taagalira ddala pasita wange ne bwamusanga ayita eri noono naye naayita eri ne bw'aba ayagala munoonya amubuuzeeko tasobola mubuuzaako kakati obukyayi bwa pasita buserengeta paka ne mu baana ne mu Sunday school. Omanyi lwaki musumba? Abasumba baganye okwawula ebintu bye batayagala ne ku Katonda by'atayagala. Twawulire. Katonda gwe ng'omuntu osobola okuba nga toyagala bambala mpale. Tekitegeeza Emilia ku kituuti ogobe empale. Osobola okuba nga toyagala bujingo. Tekitegeeza gambe ndiga nti bujingo mubi. Nyinza obanga simwagala kubanga doctrine ye ndabese. Doctrine kirala omuntu asobola yimirira n'agamba pastor bujingo doctrine gye yasimbye eya kino na kino na kino nkyamu. Okiwulira? Ne wabaawo omuntu agamba pastor bujingo mubi. Ng'obombuuza nti mubi bwe buli watanyonyola. Era tosabirayo. Tanyonyola. Era buli avaayo tokolagana naye kati obukyayi ovudde ku muntu nokka ne mbakkiriza. Temukolagana ne mu bbaasi. Weegendereza abantu abasabira ewa bujingo. Kati oli musiru nnyo ku level nti endiga za Kristo oli muzisaasaanya. Kubanga wakyayi omusumba. Oli mulabe wa Kristo. Oli mulabe wa Kristo. Kiraga nti omulabe waali asaasaanya ekisibo. Kubanga ye agamba nti emu bwebula alekerera 99. N'agiza emu bweti kati gw'oli mu kuba 1000.